ebibadde biyitiŋŋana ku mikutu egya buli ngeri nga birowoozesa ensi nti Bujjingo ayogera ebyo mu kisenge, amaka ge agateeka ku kituuti, naye ekisinga mu byonna tassaamu bakazi kitiibwa. Olwaliro bwe tubala abakazi abali ku kalani kuno basinga abasajja abaliwo by 70%, I believe. On record in my life, there is no one time that I have ever appeared in disrespect of women. Wali owuliddeko nga nnyina engeri yonna etassamu bakazi kitiibwa? Nedda ssebo, nedda musumba, sikiwulirangako. Omaze ebbanga ki nga ofollowing ekkanisa eno? Maze emyaka gino giri 3. Kiki ekyakunjagaza? Embuulirayo gyoyobuuliramu musumba eyakunjagaza. Embuulirayo. Embuulira. Obuulira bulungi nossamu abantu amaanyi ate nenfunamu n'ebirungi enfunyeemu. Abantu mwenna mutuule, abakyala bokka bayimirire. Obanga oli mukyala ng'omanyi nti ddala nkussaamu ekitiibwa, kubira Mukama engalo eza waggulu. Statement zavunulwa bubi ate era ne mu kaseera konna ke nabonaabonamu ne mukwano gwange Teddy, tewali muntu n'omu yali awulidde nga nze njogera nti tuyita mu kikulukuto. Tewali yali akiwulidde. Embeera y'ewange egenda okuwulirwa Teddy yasooka okukyeyogerera ate teyakyogera mulundi gumu. Ababeera mu house of prayer mukimanyi nti it is part of her message. Emirundi egitamanyiddwa muwendo, era sirowooza nga kimukwasa ensonyi ate nange saawulira bubi ng'ayogedde nti tulina kye tuyiseemu emyaka 10. Saawulira bubi. Gwe mulundi gwe ogwasoose kiwulira nga nkyogeddeko? Nakiwulidde leero naye ate ye Teddy yakyogera ng'ali awo ng'akiwako. Wasoose kuwulira nga nze gwe gusoose naye ng'emirundi gyonna Teddy abadde akyogera? Abadde akyogera era yakyogera ng'ali awo katuuti. Ne bw'ali balina gy'atandise ekkanisa, bw'alisuula obujulizi obwajja kuba akoze bubi, kubanga Katonda yabukola. Ekituufu kiri nti singa yalwala fisitula abasawo be bandimuwonyezza. Tiyali fisitula. Kikulukuto ebizibu nga bwe bituuka ku bantu bonna bwe bisobola okuntuukako oba okutuuka ku mulala yenna, byamubaako ne tutoba nabyo. Neewuunyiza nga nzivunuddwa bubi naye sinenya abavunuzi, wabula bwe nzuula omuntu nga tategere kye ŋŋambye, as a man of God, as a person who serves God's people, I come down to apologize. And I'm here to apologize again and again and again and again. Netondedde ababaka ba parliament abakyala, netondedde ab'ebibiina ebirwanirizi by'eddembe, netondedde nasanyusa okulaba statement ya human rights nga naye erifaalinga ku kusaba Katonda. Tugenda kusaba Katonda buli mbeera ejja kuggwaawo. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Netondera abakyala mu nsi yonna naye okusinga Teddy, kubanga Teddy ate wadde tulina ebitutawaanya akimanyi nti mu nfuna entono tewaliiwo lunaku lwe namulekerera. Ekiseera kyatuuka nga ffe tusigadde ku kintu ffekka. Abantu bonna baba bajja gy'oli tebasuuka myaka 2. Baatuuka ekiseera nga babuuza bubuuza akyakulukuta. Era sijjukira lunaku na lumu lwe twayomba nga tuyombye olw'embeera n'akamu n'akatono. So kye nayogera wiiki ewedde, it was in reference to the testimony that God gave us. I think the people who misinterpreted, they intended. Kubanga
waliwo abantu benda banga bali genuine ng'olaba nti ddala labika alumiriddwa abakazi statement singa afuna agimubulira kye yategeezezza yandibadde akitegeera bw'aba atafunye agimubuulira agenda kufiirawo kubanga kirabika abakazi bayisiddwamu amaaso abo weebali era mbeetondera ne wabaawo ate be nnalabye nga bali mu byabufuzi ate ebyobufuzi ebifu ebyobufuzi ebitakulaakulanya ggwanga lyaffe abooluganda ng'obadde n'omuntu tewali asobola kugamba nti nkuddiza sente tewali asobola kugamba nti nkugulira pamba tewali asobola kugamba kubanga kyoyitamu ng'olina omulwadde yali ajjanjabye ku mulwadde ne bwebeera wiiki emu nga bali ku kitanda nga gwe mujjanjabi kyoyitamu kiri emotional tekivungisibwamu sente tekivungisibwamu sente so neetonze bwe naafuukamira wansi era bajjaga nti yeefukamiza naye mu mutima gwange neetondera abakazi mu ggwanga lyonna nzisaamu abakazi ekitiibwa mu kanisa eno era saaviisi y'olwaleero ngidedikatinga eri abakazi nga tumaliriza ekisibo kino katonda akole ku byetaago by'abakazi in the mighty name of Jesus. Secondly, apology nga njimaze mukkirize bye tuyitamu byonna tubiyitemu mpaka ne tulingira obulamu obutagwawo. Mwebale nnyo bamemba ba House of Prayer okuguma ne muyimirira ng'ekigambo ne baba gwe bakiwulidde otuukeeyo nga kikyusiddwa n'obuuza nti bo kye boogera baakijjeewa ne babinsultinga eyo gye mutambulira mwafuuka abalooya nga n'abamu temwasoma mateeka buli kaseera bababuuza omusumba wo omusajja wo omusumba wo. Mwebale kuyimirira Katonda abampeera omukisa eggwanga lyonna mwebale kuyimirira Mukama abampeera omukisa. Nkedde okufuna amasimu g'aba ministers n'amasimu g'abamemba ba paalamenti n'amasimu g'abakulu b'amagye nga bonna bakuba kukakasa oba gavumenti enkutte. Abooluganda, I'm not a criminal. Sirina musango gwe nali nziza mu nsi. Era gavumenti eno singa si gavumenti eno ene kanisa singa teri wano. Mbuuza nti lwaki ekkanisa tesobola kubeera mu kyangaala bw'ekiti? Setaani tasanyukira mulimu ogukolebwa wano. Emisango egyakatuwawaabirwa togibala muwendo. Ne bwe kyandibadde ki n'amawanga agatuliranye gatya n'enkuŋŋaana bwe ziti omuntu akuŋŋaanya abantu bwe bati gavumenti ezituliranye tezimugumiikiriza. Eno gavumenti tesobola kunsibira bwereere. Era mbakakasa nti amawulire agabadde gatambula ebadde still propaganda ey'abali abataalumiddwa mu butuufu wabula bannabyabufuzi nga babadde bagezaako okuziyiza abantu okujja. Naye abantu bw'obagamba nti gundi taliiyo namba ennene mu bannayuganda bamala kwetuukirayo. Noonyeza wensobola okgenda mbategeeze nti tewali yali ankutteko tibannankwatako. Simanyina gye babijje, simanyina gye babijje. Kaakati ono gwe mulaba ayimiridde wano tewalabikangayo kifaananyi kyonna nga nyimiridde naawe. N'olwekyo kino si bikadde, bino bipya. Ndi bweru ate si kubeera bweru nti oba naabaddeko munda. Era singa babadde bankutte simanyi kyandibadde mu ggwanga lino kubanga buli high ranking official ankubidde ku ssimu ng'ayagala nakumanya ani atoye wooda enkwata. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga okiwulidde. Ne bw'onoogenda n'okola research tewali gwe batakubidde mu bakulu abali mu ggwanga bafuga poliisi okumubuuza kituufu Bujjingo akwatiddwa babanga akwatiddwa ani amukutte oda evuddewa. Zikubire waggulu olw'ekisa kya Katonda. Mukama waffe ayimusa abanaku mu nfuufu, ayimusa abaavu ku lubungo n'abatuuza wamu n'abalangira. Sinze asoose okuba n'ebizibu mu maka ate sinze asembayo. Olw'ekyo siraba nsonga lwaki ensonga ezange ziyingirwamu bannabyabufuzi abamanyiddwa nga bamanyi n'okwetikka emirambo ne batambula nga tebimukwata nako n'omulaba nga yeetisse omulambo. Tetwandyagadde
eggwanga okufuna ekikolimo bw'abaawo abuusabuusa okufukibwako kwange amafuta agende mu maaso. Mukama akumpeera omukisa.